Essula y'e16. Awo ekigambo kya Mukama ne kimujjira Yeeku mutabani wa Kanani ku Baasa nga kyogera nti, kubanga nakugulumiza nga nkujja mu nfuufu ne nkufuula omukulu w'abantu bange Isirayiri, naawe otambulidde mu kkubo lya Yerobowaamu n'oyonoonyesa abantu bange Isirayiri okunsunguwaza n'ebibi byabwe. Laba ndigirawo ddala Baasa n'ennyumba ye, era ndifuula ennyumba yo okufaanana ennyumba ya Yerobowaamu mutabani wa Nebati. Owa Baasa anaafiiranga mu kibuga, embwa zinaamulyanga. N'ow'okuba be anaafiiranga ku ttale, ennyonyi ez'omu bbanga zinaamulyanga. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Baasa ne bye yakola n'amaanyi ge tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri? Baasa ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, n'aziikibwa e Tiruza, era mutabani we n'afuga mu kifo kye. Era nate ekigambo kya Mukama ne kijja ku Baasa mu mukono gwa nnabbi Yeeku mutabani wa Kanani ne ku nnyumba ye olw'ebibi byonna bye yakola mu maaso ga Mukama, okumusunguwaza n'omulimu gw'emikono gye ng'afaanana ennyumba ya Yerobowaamu, era kubanga yamukuba. Mu mwaka ogwa26 ogwa Asa kabaka wa Yuda, era mutabani wa Baasa n'atanula okufugira Isirayiri e Tiruza, n'afugira emyaka 2. Awo omuddu we Zimuli, omukulu w'ekitundu ky'amagaali ge, n'amwekobaana. Era yali ali e Tiruza ng'anywa omwenge ng'atamirira mu nnyumba ya Aluza eyali ssaabakaaki mu Tiruza. Zimuli n'ayingira, n'amufumita n'amutta mu mwaka ogwa27 ogwa Asa kabaka wa Yuda, n'afuga mu kifo kye. Awo olwatuuka bwe yatanula okufuga nga kyajja atuule ku ntebe ye, awo n'atta ennyumba yonna eya Baasa. Teyamusigaliza mwana wa bulenzi, newaakubadde ku ndaaze, newaakubadde ku mikwano gye. Bw'atyo Zimuli bwe yazikiriza ennyumba yonna eya Baasa ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali kye yayogera ku Baasa mu Yeeku nnabbi, olw'ebibi byonna ebya Baasa n'ebibi bya Era mutabani we bye baayonoona era bye baayonoonyesa Isirayiri, okusunguwaza Mukama Katonda wa Isirayiri n'ebirerya byabwe. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Era ne byonna bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri? Mu mwaka ogwa27 ogwa Asa kabaka wa Yuda, Zimuli n'afugira ennaku 7 e Tiruza, era abantu baali basiisidde okulwana ne Gibesoni eky'Abafirisuuti. Awo abantu abaali basiisidde ne bawulira nga boogera nti, Zimuli yeekobaanye era asse kabaka. Isirayiri yenna kyebaava bafuula Omuli omukulu w'eggye okuba kabaka wa Isirayiri ku lunaku olwo mu lusiisira. Omuli n'ayambuka ng'ava e Gibesoni ne Isirayiri yenna wamu naye ne bazingiza Tiruza. Awo olwatuuka Zimuli bwe yalaba ng'ekibuga kimenyeddwa, n'ayingira mu kifo eky'ennyumba ya kabaka ne yeeyokerera n'omuliro mu nnyumba ya kabaka, n'afa olw'ebibi bye bye yayonoona ng'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi, ng'atambulira mu kkubo lya Yerobowaamu ne mu kibi kye kye yakola okwonoonyesa Isirayiri. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Zimuli n'obujeemu bwe bwe yajeema tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri? Awo abantu ba Isirayiri ne baawulibwamu ebibiina bibiri, ekitundu ky'abantu nga bagoberera Tibuni mutabani wa Ginasi okumufuula kabaka, n'ekitundu nga bagoberera Omuli. Naye abantu abaagoberera Omuli ne basinga abantu abaagoberera Tibuni mutabani wa Ginasi. Awo Tibuni n'afa, Omuli n'alya obwakabaka. Mu mwaka ogwa31 ogwa Asa kabaka wa Yuda, Omuli n'atanula okufuga Isirayiri, n'afugira emyaka 12. Yafugira emyaka 6 e Tiruza. N'agula olusozi Samaliya eri Semeri ne talanta 2 za ffeeza. N'azimba ku lusozi, n'atuuma ekibuga kye yazimba erinnya ng'erinnya bwe lyali erya Semeri nnyini lusozi Samaliya. Omuli n'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi, n'agira ekyejo okusinga bonna abaamusooka. Kubanga yatambulira mu kkubo lyonna erya Yerobowaamu mutabani wa Nebati ne mu bibi bye byayonoonyesa Isirayiri, okusunguwaza Mukama Katonda wa Isirayiri n'ebirerya byabwe. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Omuli bye yakola n'amaanyi ge ge yalaga
tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri? Awo Omuli ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe n'aziikibwa mu Samaliya. Akabu mutabani we n'afuga mu kifo kye. Awo mwaka ogwa38 ogwa Asa kabaka wa Yuda, Akabu mutabani wa Omuli n'atanula okufuga Isirayiri. Akabu mutabani wa Omuli n'afugira Isirayiri mu Samaliya emyaka 22. Era Akabu mutabani wa Omuli n'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi okusinga bonna abaamusooka. Awo olwatuuka ng'akiyita kigambo kitono okutambulira mu bibi bya Yerobowaamu mutabani wa Nebati, n'awasa Yezeberi muwala wa Esubaali kabaka w'Abasidoni, n'agenda n'aweereza Baali n'amusinza. Era yasimbira Baali ekyoto mu ssabo lya Baali lye yazimba mu Samaliya. Akabu n'akola ba Aseri. Akabu ne yeeyongera nate okukola eby'okusunguwaza Mukama Katonda wa Isirayiri okusinga bakabaka bonna Abayisirayiri abaamusooka. Ku mirembe gye, Kyeri Omubeseri n'azimba Yeriko. Yasaawa emisingi gyakyo, n'okufiirwa Abiraamu omubereberye we, n'asimba enzigi zaakyo, n'okufiirwa mutabani we omuto Segubi, ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali kye yayogera n'omukono gwa Yoswa mutabani wa Nuuni.